Colonel Lindsey Graham omubaka okuva South Carolina mu Senate nga y'omu ku babadde bana Republican abatono abawagizi ba Zelensky era nga yamusisinkana nga tanagenda mu White House nga bino bimaze okubaawo bwe yali ayogera ne bannamawulire mu White House yabagamba Zelensky amagezi gemuwa alekulire kuba yetamanyi kuteesa Ukraine efuna omuntu omulala ajja okusobola okuteesa. Sabula bingo! Wafureka gwirawo! Wewangulira omudiri gw'ensimbi mu kazanyo Sabula bingo! Wano ku Chabasa buli lunaku. Beera namukisaana wangula ensimbi mu Sabula bingo wakati mu programu za CBS emisana n'ekiro. Gweteekako 2000 zokka. Ezinankuyingiza mu kazanyo Sabula bingo ku Chabasa Fama. Onyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala. Olwoyingizeemu piniyo oweereze awo kiba kiwedde. Tofa bwavu. Sabula bingo! Wano ku Chabasa Fama. Maslow's theory of human needs, just like a Trump na ye anonya relevance na limelight. Mutufu mungeri kuba Maslow gwayogerako yayogera ku self actualization. Ti omuntu asobola okufuna ebintu byonna sente nazifuna buli kimu nakifuna nabuza naye kano kanne makatiya kati nga Trump sente zonna zirina nga nembeerawo ntiya nga abantu abatayina kye bali nga Obama ne bafuga America n'ensi eno nakyo kankifuna. So kituufu oyinza okuba oyagala kuyamba naye nga naawe olina kye weeyagaliza si kyakufuna mu nsawo. Abraham Maslow byayogerako bisuka ku kunoonya obunoonya ekyokulya ekyokwambala ne woosula nino wabeerawo n'ekya self actualization nti kati ate kinu so nga ne bwoto kiba osigala ng'olisa butereevu nja kuwa ekyokulabirako nti omuntu omusanga wano mu Uganda n'atunda ebintu bye n'ateeka obuwumbi 2 mu kufuuka omubaka wa parliament naye nga mu parliament tasobola kuwezaayo kawumbi kamu na kitundu mu myaka 5 ng'ogasse byonna nezaalina okulyako n'ez'okulwala kati neweebuuza kiki kyayagala naye nga abamu kyayagala kuyita akagambo honorable nga kamutta waakiri atunda ebibye n'abimalawo. Ebyo bisse n'obufumbo bw'abantu abamu omukazi namwe asebonze bwe ogenda kutunda buli kintu nze ngenze n'okugenda mbalabyeko ebbanga lyemmaze mawulire akalulu ne kaleeta n'enjawukana mu bufumbo. So lukyamuzi kyayogera nakyo kirimu amakulu nti self actualization ekyamazima esobola okuvuga kubanga Elon Musk bw'omala okufuuka omuntu asinga obugagga ku nsi kuno ogamba naye bwe mbasivuganyiza kuba president wawe nnyinza okuyita nemba nga nsalirawo ensi yonna kubanga bw'oba okontrolinga president wa America ensi yonna kumpi oba ogifuga. Kati Musk ayinza okuba yasala okufuuka nga baguputa betwalaba e South Africa. Zuma yali awo nga ye president naye nga asalawo be baguputa cabinet etuula mu maka ga Zuma baguputa ne bajja ne basalawo gwe mpinga bwe batokoze kino tukugobye. Kati amaanyi Elon Musk galina mu government ya Trump siga bulijjo nja kuwa ekyokulabirako olukiiko lwa cabinet lwe yasoose okwetabamu ekibuuzo kino kibadde kigulumbya ba minisita omutwe era ne bakibuuza Suzy White House Chief of Staff n'abaanukula nti oyo ali waggulu wammwe mwenna ye aripotinga butereevu ewa president White House Chief of Staff yabagamba nga Musk wali Trump wali ne ba minister we bali kubanga akyankalanyiza ne ministries zaabwe kati nga bambe muluggunya kati tukole tutya ayina bwamala okunoonyereza reporters waffe kweganga nabo bibatabudde ekibuuzo ekyo Suzy yakizeemu nti oyo agenda butereevu ew'omukulembeze. Jjukira Suzy bwe yali afuna omulimu guno yagamba atya Trump nti njagala mbeere nga nze nkuddirira okubeera White House Chief of Staff si by'abantu kusooka kutuukawo ate ne balyoka badde ewange kuba ekyo kyekyaliwo mu kisanja kya Trump ekyasooka. Naye mu kukola statement eyo Suzy alinga eyakkiriza nti abalala bonna ajja kubafuga naye ye Musk alinga amuliko waggulu. So kakati otegeera amaanyi nti ekikuzayo ku Maslow nti nagago ensimbi azifunye buli kimu akifunye abuuza naye kati obuyinza nyinza kubukwata ntya nyinza obutayita ku ballot paper nene nfuna wempita
era nembufuna muzungu aga nti the end justifies the means so bwe buyinza kati abulina nti Trump ne bwaba ayogera kimukakatako ko na kulinnya lye kuyinza ogamba Trump ali mu buwambi nti kimukakata nako okona kulinnya lya Musk ngali mu State of the Union address webale nnyo Joseph Luchams olwovakobo wano muganda waffe Fred Matovu kitunzi waffe anzijukiza nti bwe twogera ku nsimbi ziri obukadde bwa $4 ez'okukyusa embeera z'abantu social and behavior change mwe muli n'ensimbi ezibadde zigenda mu bitongole nga Johns Hopkins ne UNICEF ensimbi ezibadde zigenda ne mu birango ebisomesa abantu ku kwewala obulwadde bwa mukenenya kubanga jjukira mu kuyimiriza obuyambi buno Abamerika basooka ne bayimiriza obuyambi bwonna omulina obw'eddagala Trump n'akyusa oluvannyuma naga eddagala tulirekewo naye bino ebyokutangira ebyo tubiveemu so mu strategic interests za America temukyali kukugulira kapiira temukyali kukuwa bubaka kutegeera nti teweeja baata ekyo kiri gy'oli tetukyabikugamba naye bw'omala okulwala eddagala tusobola okulikuwa so webale nnyo Fred ezero sutu zaali ndala nnyo ziri mu kutumbula bufumbo bwa bikukujju ekyaffe kiri social and behavior change era Trump yabadde abirambulula bulungi 88.8 CBS FM